nakulaba kawo muka video ka 7000 mabega kawo banga tininyo ng'ogamba nti jjajja weeyayo kiki kyennyini kye mwabadde mugezaako okuyisaawo ne ngamba nja kunonyako otunyonyere ku nsonga eno. Yes, Sarah Heza lyerinnya. Okay. Well, twakunganira mu kibiina kino ekya 7000 plus move ahead organization kubanga twalaba nti essaawa eno impact ya COVID-19 naye ngate n'ekizibu kino kyaliwo before the COVID erupted nti abavubuka emirimu gisaanyeewo abaana tebalina mirimu abavubuka tebalina byakola ate tebagenda gifuna kubanga tebalina skill yonna gye balina mu mutwe abaana bangi bali ku social media abaana bangi bali mu nsi basoma social sciences basoma public relations naye tebalina mirimu naye lwaki tebakola nti yadde bayigirize tebalina skill singa omwana yasoma social sciences alina skill gyalina nti asobola oluka ekyalaani singa akola naye kati omulimu taguyina ne tugamba afe katukunganya abaana bajje tubawandiike tusikinge attention n'obuyambi okuva eri omukulembeze w'eggwanga atuyambe tutwale abaana banene mu technical education basome wabamala okusoma aba providing the tools ezisobola obazza mu ssomero ezisobola okukola ki obayamba okutandikawo obulamu bwabwe nti omwana bamuwadde basic bamuyigiriza okusoma bamuwadde n'entandikwa atandika okukola ekintu kino mubadde mukifumbira bbanga ki lwaki mukigusiza ssaawa zino ekintu kino twali twakirowoozaako dda naye ate COVID-19 weyajja ebintu ne byonooneka nti n'abaana abatono abalinawo emirimu COVID-19 ebyonoonye kati kino kyekiseera ekituufu nti COVID agenda okuggwa nga abaana bafunye we batandikira COVID agenda okuggwa nga president redirecting abaana okudda mu masomero basome kati okusoma ki kwennyini kwogezaako okutegeeza mu nsonga eno kusoma bya mikono eno enkumbi ogiraba etegeeza bulimi abavubuka bangi abandaba tebamanyi kulima tekuli amanyi kulima nnyaanya tekuli amanyi kulima mmwanyi naye ate baasoma bamanyi oluzungu kyova olaba emirimu tebagirina nti bamanyi luzungu naye tebalina skill katwagala president akwata abaana bano abaze mu technical education basome ebyemikono abawe entandikwa batandikewo obulamu ekintu kino tetusuubira nti kiri bit political kubanga mwina namwe kyemuyisaawo mwenga timu 7000 well it isn't political kubanga tetugambye nti n'abaana abawagira NRM mujje tugambye abavubuka abali mu Uganda and why are we addressing this issue to the president nti ye mukulembeza aliko essaawa eno president Museveni yakulembera aba people power yakulembera aba FDC yakulembera ebiwuka yakulembera ensolo buli kintu ekiri mu Uganda essaawa eno president Museveni yakikulembera singa Bobi Wine yabadde president gwe twandikubidde omulanga kati musuubira mu kaseera kano obudde obutuufu bwe buno okugamba nti katusumulule ensonga eno tugifulumira obudde muyise mu mitendera muyise mu mitendera obudde obutuufu bwe buno kubanga organization yaffe twagiregisteringa kati emitendera gye tuyiseemu emikulu gye gino kuba mulanga ku nsi yonna ng'etulaba social media platforms ne TV ez'enjawulo kubanga abantu bangi president basisinkanye ng'ayita mu zino engeri asisinkanye abayimbi asisinkanye bannabyabufuzi naye nga boogezi kati naffe tuyisizza eddoboozi eriyamba abavubuka nga tuwunzika Sarah Henza nga tuwunzika 7000 plus move ahead n'abavubuka abasukka mitwalo ebiri tukuba omulanga okusookera ddala president w'eggwanga Maama Janet Museveni vaayo yamba abavubuka Maama Janet yamba abavubuka Salim Sale gwavunaanyizibwa ku by'obulimi abaana tebalina mirimu abaana baagala kuyiga bya mikono abaana baagala kweyamba muvaayo gye muli muyamba abavubuka nga tebannafuuka unruly